osusse okwerumangana abasiraamu muntu obutaliimu. Okuvumangana kususse. Okuvumangana kususse. Buli muntu alina ebizibu bye. Ffe tunywere gwe kyomanyi nti kituufu kinywerereko. Ono atannategeera kino kyotegedde mpo. So nkwaniriza kuwa talk with S Media Uganda amanya n'eddoboozi na bulime Esther. Gwe natanaba kusubscribing to this channel, please subscribe, liking, commenting. Then Sheikh Kasim atabukidde baseeka abamu ne abasiraamu kulekerawo okwerumaaluma kubanga kino tekiraga Luganda, kiraga enjawukana n'obutakkiriziganya wakati ate nga mwenna muli bantu basiraamu muli baana ba Allah. So kino no kiddiridde okubanga waliwo akatalotalo oba olutalo olugenda mu maaso wakati wa Ali Muzungu ne Seeka Ngugwa. So sometime back nenga tunabagenda maaso program zino ziwagiddwa aba Osobola Building Company banono nga bazimba enyumba, bazimba hotels, bazimba apartments, bazimba enyumba nyingi nnyo, ebika by'ennyumba nyingi nnyo ate nga buli muntu bamukolako. Gwe wenna oba oli mu Uganda batoli mu Uganda osobola obbeekwatako simply because bakola omulimu gwabwe mu mazima mu bwenkanya ate era okumakinga sure nti bakuwa omulimu omulungi so that even osobola n'obbongerako bakasitoma abalaba ne baclient abalala tebalinga bano nti bakola kwejjako nowe wabula bakolera ddala emirimu emirungi. So gwe wenna ng'otoli mu Uganda oba oli awo ng'oyagala muntu akuteerawo kizimbe wonna oba okyagadde aba osobola buli kimu bakikola ate era ku site bateekako ne camera so that buli wamu wooli oli wakaawo mu ofiisi yo osobola okusupervisinga oba oli bweru w'eggwanga okusupervisinga material, okusupervisinga abakozi na buli kimu ekigenze maaso ku site yo ezimbibwa aba Osobola. Ennamba zaabwe ziri awo bakubireko ekyo nakyo kibe nga kiggwa. Cabs Nation banono nga bavuga emmotoka oyagala kutwala ku airport, oyagala kukomyawo kuba ku airport, yes oyagala genda mu long distances journeys, ogezi oyagala genda nga Gulu, Arua, wonna ewala Kitugumu, very far away from Kampala osobola obbeekwatako tuvugira ddala emmotoka ate era ne deliveries ez'enjawulo wonna oyagala oziteeka era osobola otukwatako ku kasente akatono ate era tuli beesigwa tuli beesimbu tukolera ddala emirimu gino otukubira ku 0701542372 enamba endala ziriawo ne ku WhatsApp kwetuli okitegedde. Then gwe wenna ng'oli mukyala ng'olina ebizibu ebikusumbuwa onoonya luzaalo oli mwami omukyala oyagala komyawo mwagalwawo ebintu ebitambula mu mirimu gyo amakago gatabanga amakago tegagenze tebitambula bulungi byonna naye nga wali etaaze okubanga oyambibwako kubira ku Ajati Mastuula enamba ziri awo akulombere ku dduwa ebintu byo bijja kuba biddamu okutambula obulungi ennyo ddala. So mbadde nkyakugamba ku nsonga za Sekangugwa ne Ali Muzungu mwena mumanyi omwami oyo abeera ku TikTok. Yes, omwami oyo ekifaananyi kye kiri awo omwami oyo abeera ku TikTok. Ennaku zino yegguliddewo erinnya mu mbeera nti asanga abantu abadde azze ayamba abantu abamu n'abanoonyeza obuyambi n'abubawa ate nga baweera ddala nga bwe baba bamuwadde. Abantu abamu bali beemulugunya nti lwaki abikola mu kamera naye ndoza navaayo n'akinyonnyola bulungi n'abakitegeera nga ffe twakitegeera bulungi nti ebiseera ebisinga omuntu wakuwa ebintu bye aba alina okulaba nti akoze eki obutuusizaayo so teyakikolanga bubi wabula yakikolanga okuwa abantu abalala essuubi nti osobola okuyamba omuntu omulala yenna ng'oyise Ali Muzungu. So bingi nnyo ennaku ezo yasinkana His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banyumyamu ng'abantu because olw'emirimu gye emirungi. So alina we yali awo mu muzikiti producer Katuwe temwera Kyagulanyi Ssentamu wano mu Uganda okubeera omusiraamu musango n'okuwagira Kyagulanyi Ssentamu musango ate mwagala bbibuli tukulidde ku mulembe guli komwagala tubatufiira musirise temwagala mubyagala obbiwulira mugenda kunyiika mukotoke emitwa temwerabira Kyagulanyi Ssentamu temwerabira Kyagulanyi Ssentamu mugendekera ku makyafe ndiwe naggala mwabigogo wallahi sobola kubeera ku nsi bbanga lyonna okufa kudika n'omubaka yakutya
okufa kuti Kano Mbaka yakola ki temwerabira Kyagulanyi Ssentamu genda maaso naye bagamba kwano twalwala ani abatuma okulwana mwebaka twagala kwebaka tetulina kyakulya otuuka ku mirimu nga bagiwagwani akusindise abaana mugaso be bali mu booda tetwasambanga mupiira etumala okusamba mupiira tuli ekindazi netwebaka nekikomande wasekaleka go tobimanyi tobimanyi sebo omwavu muyimirire mwogere naye mulukale mugamba mwana waffe nze mwana wammwe wallahi billahi tallah mugenda kuva mujjumano nga mugenda kunsaaja sisobola kubeera kubbanga lyonna. Ayina we yali awo mu muzikiti n'ayogera ku nsonga z'ebyobufuzi n'agamba nti nno abasiraamu tebeerabira Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga zinyingi ze yawa nti abasiraamu tebalina ddembe mu Uganda muno, abantu tebalina kyakulya ebintu bingi nnyo bye yayogera. Yawa ensonga ze ng'omuntu bali bagenze kuziika so ebutambala eyo mu muzikiti n'ayogera ebintu bingi nnyo. Oba oli awo baseeka ekitabayisa bulungi n'abantu abalala kubanga abantu bangi okujjako si seeka yeka wabula n'abantu bangi nnyo abavaayo ne balaga obutali bumativu, ne balaga nti banyiize nnyo, ne bagamba nti abamu ne bamuwa amagezi nti ave mu byobufuzi, abamu ne bagamba nti ebyobufuzi bye tobiteeka mu basiraamu, ebintu bingi nnyo ebyayogerwa. So tekyakoma okwo. Ssekangugwa abaako we yabadde mu masigidi nga asomesa n'ayogera ku nsonga ng'eyo. Komedi ku bituuti oli naleeta ebyobufuzi nina ekivubuka kye nalabye munansonyiwa musiraamu ayingira department y'abawalimu bamaze osaala jjuma mbwayimiridde awo temwerabira Kyagulanyi 2026 ng'aleekanira mu masjid fil masjid iyadhan billah nemwe bantu mwe muwonye Umaru taliiwo faruqu hadhihi al umma yani bajjeeko emitwe Umaru ibn Khattabi okoleka tema masjid subhanallah geno nonye kiyakola bamukweyesa Umaru okweyesa ngoye ngoli musajja azisala busazaawo nga tovuddewo Umaru era nabbi yagamba wabakubawo nabbi oluvannyuma lwange yandibadde Umaru oyo gwe mulaba kati oleeta ebyobufuzi mu muzikiti simanyi 26 baasi simanyi ambuleera simanyi biki aleme kujjako nsingo era komedi omwo mukole ku mirembe gino nokwadera Allah yalaba nga temusaana mirembe giri temusaanayo bamaze osaala jjuma mbwayimiridde awo temwerabira Kyagulanyi 2026 ng'aleekanira mu masjid fil masjid iyadhan billah oba erinnya ndyogere mwabajja okuŋŋamba siryogera Imamu ndikubewo omanyi waliwo abadde nga la yakhafuuna fillahi lawmata laim tebatya kinaddirira nga kulwa Allah tebatya kinaddirira aba bamuyita Ali Muzungu aliwo ku TikTok omweru nnyo bayeerusa yayimiridde awo juma ewedde natandika oleekana Kyagulanyi guno muzikiti gwa Allah twagala mu byabufuzi hadha masjid baitullah nyumba ya Allah toleetamu politics wo ne bali mu comedy katemba subhanallah ne bateeka programu z'okulima mu muzikiti olima otya okukungula olima otya emmwanyi kofi w'emmwanyi fil masjid ne baduba Allah ne basana ba Allah tujje comedy mu muzikiti tulina kusomesa mu tawhid wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada emizikiti nyumba za Allah tetulina kukolera mu comedy katemba okujja kutulina kukowola abantu eri ebyo birimu okusinza Allahu azza wa jalla basomese mu darusu za Qur'an basomese mu darusu ngene yekitiibwa alladhi filled with baraka darus mashallah ejjudde emikisa abaganda balina enjogera gye boogera nti wano mu Buganda obusiraamu tebunamalawo myaka 2 abantu mubakwate empola mubakwate bulungi 2 mulaba enno nabbi yasomesa eddiini yonna mu myaka 23 eddiini yonna 23 mu myaka taginawera 2 but abamu ekyabanyiizizza n'ekyabalumye nti yayagadde amuvvoola ate ekitegeera Ali Muzungu bwe yali ayogera ensonga ze ng'ali mu masigidi ebutambala teyavvoola muntu yenna ekitegeera teyavvoola muntu yenna naye ate Ssekangugwa ate Seeka Mulamba
n'avaayo ye ng'alina amunnyonnyola ensonga oba oli awo ntuufu oba nkyamu naye nga azimunnyonnyola mu ngeri ey'okuvvoola kugamba ey'okuvvoola yamuvodde ebintu bingi nnyo weeyerusa biki otwala era obusiru bwo yayogedde ebintu bingi nnyo era vidiyo mugikoze eki omugirabyawo ekitaasanyusizza basiraamu yes naddala kati mu kaseera nga kano aka Ramadan tekyabasanyusiza buli omu yayogedde bye yayogedde buli omu yalumbye bawumalu Sekka bamanyeyo ku TikTok bayogedde abasadaman Makebe bonna bayogedde n'abantu abalala ab'enjawulo bawadde endowooza zaabwe engeri gye balowooza however era abamu still babadde bakola ki bavvoola naye ebiseera ebisinga tubeera tugamba abantu nti omuliro tegumalaawo ki muliro bajjajjaffe tebaali basiru bwe bali boogera ebintu bino nti ebiseera ebisinga okozesa amaanyi noli entalo ngezo tezitera kukola ki kuggwa so n'ekirala nti baseeka n'ekitiibwa ekingi era abamu nze bakati waliyo omusiraamu agenda okujja wano aŋŋambe nti esi tolina kwogera ku nsonga ng'ezo still ndi munnamawulire ensonga ezimu ngenda zoogerako nga we ziri sina kyempayiriza mu eno nsonga njogedde nga bweri kyova laba nkuwadde vidiyo ezo obe nga naawe oziraba omanye ensonga we yatandikira nalwaki eri wano nalwaki Sekka Kasimu akyogeddeko because bizze bibeerawo naye ebintu ebimu kati nga baseeka tubasuubira okuba nti omuntu ne waba asobezza ng'ayogedde ekintu ekitali kituufu ekinyiiza nze ndowooza osobola omuyita n'otuula wansi n'oyogera naye si muvvoola waliwo abantu abamu nga wonna ayogera bw'atyo ajja kitwala pasono oba oli awo ng'ajja kyongerayo mu maaso so ebiseera ebisinga tuleme kubeera kugamba bwe tubeera mu mbeera nga zino abantu tuyige okwogera nabo si bavvoola si bavumirira because tomanya kyaliwanya kiyinza okuba kituufu however ayinza okuba yakyogerera mu kifo ekikyamu but ffenna kitukwatako oba oliani kubanga tuli mu ggwanga ki tuli mu ggwanga Uganda so byebyo bangi nnyo bavuddeyo okwogera naye nze ndowooza ffenna twali badde tukkakkana ate buli omu n'amanya amaanyi galina mu society n'atagakozesa bubi wabula n'agakozesa ate okulaba ng'atabaganya ng'ateekawo emirembe era ng'azimba Uganda so nze mbeera na Bulime Esther wano ku Talk with Essie Media Uganda mbaagala nnyo we meet next time bye please subscribe to this channel tube nga ate tube nga ate video zino zitambulira ddala okay yes ate tube nga era tulaba nga tulina kitwongerako mbaagala nnyo we meet next time bye